Oluguudo lwa Namasuba Pala lwe lumu ku nguudo ezigenda okukolebwa mu munisipali ya Makindye Ssaabagabo mu nteekateeka eya Greater Kampala Metropolitan. Kati olwaleero abakulembeze mu munisipali eno balambuziddwa enguudo zino. Bano nga bakulembeddwa mu Meeya Godfrey Simwanga Kabuzi obwedda bagenda boogera n'abatuuze ku nteekateeka egenda mu maaso. Nannyini waawaawo n'agamba nedda muba mulumbiddwa ennyo ne tukasika roundabout ekijjamu ne tuteekamu bu separators obwa road curb. Basanyukidde ekyabatuuze okukkiriza okuwaayo ettaka lyabwe olw'okusobozesa enkulaakulana eno. Nguudo kilomita 5 n'obutundu era 5 ezigenda okusooka okukolebwa ku first road ne second road. Tuziyiseemu ne tusanga nga nazo ziri ready, abatuuze baatuwa ettaka bambi ku bwereere. Naye batuwaddeyo meters emu, fuuti 2, fuuti 3, abamu ate ne batuwa ne meters 2 kitundu. Okulaba nti tugenda bakola ki? Tugenda bakolera. So tubeebaza okubeera n'omutima ogwo. Abakulembeze balina essuubi nti enguudo zino bwe zinaakolebwa zigenda kuyamba batuuze naddala ku kizibu ky'amazzi agabadde gabanjaaliramu mu biseera by'enkuba. Wadde tukyetaaga ettaka okuba nti lugaziira ddala n'okuteekako emyala egisobola okutambuza amazzi, kubanga amazzi gasumbwa nnyo abaganda baffe, bamaama baffe, bajjajja baffe basangibwa ku kyalo kuno. N'omwalo ogubadde ogw'obulabe ng'ennyumba z'abantu zigwamu nagwo gugenda kukolebwa okulaba nti gubadde gwafuka natural hazard. Bo batuuze basanyukidde enteekateeka eno. Era kati nga nze yinginiya abadde yinginiya emyaka egisukka mu 5, myaka 5 mu 5, nja kukwatagana bulungi ne yinginiya ono ne consulting engineer oli, era mbagamba bwe mubaawa ekintu kyonna essimu yange weeri. Wabula ate babakolera ku kkubo baliko bye basabye wakati mu nteekateeka y'okukola enguudo zino nti nabo basigale nga bakola. Twajja kyenda mu ebiri twagala mbanga musale ekkubo lino mututeereko kapaati akapa akabonda bodo compensating ekifo kyaffe kino. Ebifuuka ebinnya oli n'akola oluguudo n'alukomya wakati n'osanga nga teruliiko wadde kiragirira nga n'omuntu wa bulijjo tamanyi wagenda osalira watagenda salira. Enguudo ezirambuddwa olwaleero kuliko Namasuba Pala, Ndejje Kibutika, Kibirikanaaba, Nakayenga Road n'endala okuva mu division 3 ezikola munisipali eno. Okusinziira ku Hamani Mukasa, injinia wa munisipali ya Makindye Ssaabagabo, eddimu ly'okukola enguudo zino lyakumala emyezi 18. Programu egenda bakyusiza ebikomera byabwe kwegamba omuntu ekulege mu bulamu obulungi. Mu myezi 18 nga giwedde oluguudo lugenda kuba luwedde. Era mu myezi 24 enkyukakyuka egenda kubeera nnene nnyo. Okukola enguudo mu munisipali eno kwa kusaasaanyizibwako ensimbi obuwumbi 67 okuva mu banka y'ensi yonna.